po jako akawuwo. Abasiraamu olunaku olwaleero mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo beetabye mu kusala Idi el-Fitr ng'e Kasese abasiraamu bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Mubzi mu munisipale y'e Kasese. Disitulikiti kadhi w'e Kasese Sheikh Baluk Musa Sadiq nga yakulembeddemu eswala ya Idi yeebazizza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubayisa mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, wabula n'asaba abasiraamu obuteetantala kugenda mu biduula kubanga si mpisa ya Buyisiraamu. Neebaza Mukama Katonda okulaba nti atusobozesezza ne tusiiba ekisiibo kyaffe omwezi gwaffe gwa Ramadan ennaku 13 era leero tuli mu Idi. Neebaza Allah subhanahu wa ta'ala mpozi kiyinza okwogera mu bwangu nti abavubuka nate si bavubuka bokka ffenna nga bwe tubadde mu kisiibo, embeera gye tubadde mu kisiibo y'embeera eyeetaagisa okubeera nayo, kubanga mu kisiibo tubadde twebaza Katonda, tubadde tusala nnyo, tubadde tuwayo sadaka, tubadde tukola buli kimu. Kati embeera eyo bwetyo gye tulina okugenda nayo mu maaso. Pozi ekirala obumu. Akulira abakyala mu Uganda Hajati Farida Kibowa asabye abavubuka okuba beegendereza mu ntambula zaabwe nti kubanga kyali baviirako ate okuttattana ekisiibo kyabwe. Omubaka wa munisipaali y'e Kasese Honorable Kambale Ferigo akalaatidde abasiraamu okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya basobole okweggya mu bwavu so nga n'ebyokwerinda by'ekitundu abasabye okubitwala ng'ensonga enkulu. Sina mengi lakini programu yetu imefunga kama watu wenyewe kwa focus yetu la president, mambo inaenda leta maendeleo. Tunaenda anza programu yanaita Paris Development Model. Historia ya Uganda inaenda kuwa mara ya kwanza Paris ama world kwa serikali takuwa naipa wote pesa sawasawa na milioni 100 kila mwaka zinaenda muwote. Abasiraamu abeetabye mu kusala kuno baliko obubaka bawadde basiraamu bannaabwe ate ne bannayuganda bonna okutwalira awamu. Kama pia akasema waatasimu bihablillahi jamia, pia nikamatana na kamba wake hiyo dini ya Uislamu ndio tumesema wala tafarraqu, tusiwe kuachana jamani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amatuhusia sana. Mu ngeri y'emu n'abasiraamu okuva mu bitundu ebyenjawulo okwetoola division y'e Kawempe bakuŋŋaanidde ku muzikiti gwa Masjidi Ssemwanje okwetaba mu kusala Idi el-Fitr nga kuno kukulembeddwamu Sheikh Haruna Sengendo. Omukulu w'ettwale ly'e Kawempe Sheikh Muzamiru Ssemwanje Ssebuufu nga yakulembeddemu okubuulira asabe gavumenti okwongera amaanyi mu kulondolera kampuni ezitwala abantu ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo, kino kiyambeko okukendeeza ku muwendo gw'abo abafiirayo ng'ono asinzidde ku muwala Monica Karungi erabikidde mu katambi nga yeekasuka okuva ku kizimbe mu kibuga Dubai. Netusaba abantu bonna abasiima omwezi gwa Ramadani tukuume bulungi ebisiibo byaffe. Bwe tuba nga tusiibye nga tuli bakkakkamu tusigale nga tuli bakkakkamu, tubeere nga tweyisa bulungi, tubeere nga tulumirwa bannaffe nga tubadde tubalumirwa, tubeere nga tusigala tuyamba bannaffe nga tubadde tubayamba mu mwezi guno ogwa Ramadani olw'okujja kkakasa nti tufunye kutya Katonda Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba. Ono era akubirizza abasiraamu okugenda mu maaso nga beeyisa bulungi baleme okukyusa enneeyisa okusingako kweyo gye babadde beeyisa nga bali mu kiseera eky'okusiiba. Twebaza gavumenti olw'okukuuma emirembe. Abasiraamu tuli bantu ba mirembe, lwekyo gavumenti tugyebaza naye okubeera nga etukuumidde. Kati oluvannyuma lw'okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadani n'okujaguza Idi el-Fitr, ate olunaku olw'enkya abasiraamu lwe batandika okusiiba ennaku 6 eza sitati ng'omusiraamu azisiiba empeera afuna nkumu ate n'okunyweza ekisiibo kye. N'olwekyo nga gavumenti naddala minisitule y'abakozi tugisaba eteeka amaanyi mu kulondoola abaana baffe abagenda ebweru nga bafiira ddala wano mu kampuni ezibatwala. Robert Kule ne Dorini Nambiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.